kituufu nti tulina abapoliisi abali e Mulago naye era si be bali abo bangi, naye oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kwa Michael Alinda bangi bamanyi nga Ziggy Wine, ku nkya ya leero Dr. waffe Yaruhanga abadde alina okwekebejja omulambo gwe tuzuule kiki ekyamuviiriddeko okufa. Kino kituyamba mu kugaziya okunoonyereza kwaffe, naye nga abapoliisi era abalala abadde balawo mu kitundu be babadde bateekeddwawo okulaba nti bakuuma eddembe mu kitundu ekyo ekya Mulago. Nga mumanyi Mulago ddwaliro omuli abalwadde abawerako bye tubadde tulaba wano mu mutimbagano bibadde biraga nti bannabyabufuzi badde okufa kuno batandise okuteekamu ebyobufuzi nga tusuubira nti abantu bayinza abeekalakaasi bayinza okusitukiramu ate ne bagenda ku ddwaliro e Mulago. Ekyokuba nti abayimbi nga ku Mapeesa kati noono Ziggy Wine bazze bafa mu ngeri etategerekeka, ekyokufa kw'omuntu mulimu ebigendererwa bingi. Abalala balina ensonga zaabwe eziviirako abalabe okubasongamu, abalala kisinziira ku neeyisa yaabwe, abalala ebikolwa oluusi kiyinza okuva kwoli nga oba awoolera n'ebigendererwa ebyenjawulo. Kati ku kino ekya Michael Alinda tetusobola kuzuula kati, naye nga bwe tubalaze twagala tuzuule abo abali emabega okumuwamba n'engeri gye yaleetebwamu awo e Mulago, ate kwe tunaagaziiza tusobole okumanya ki ekyabaviiriddeko okufa. Mpozi n'ekino ekigambibwa nti ISO erina omupoliisi waffe SPC Lusiba gwegamba nti y'omu ku abo abaali benyigidde emabega w'ekibba boodabooda. Tetulina mawulire gavudde eri ISO okutulaga omuserikale ono engeri gy'abadde emabega w'ekibba booda, naye nga poliisi yaffe y'Ekatwe ekoledde eddala omulimu munene nnyo era twagala okubasiima naddala okukwata abo abazigu abaali emabega w'okutemula ababooda, piki ezaazuulwa, spare part ez'enjawulo. Olwaleero bongeddeko omusuubuzi omu n'omulala omubbi eyali emabega w'ebikolwa bino. Ebigendererwa byabwe ebirala tetusobola kubitegeera kuba balina omu ku abo abadde ba informant omuli Seremba y'omu ku abo abazze bakwasa poliisi amawulire agaaviirako okuzuula piki 45 ezaali enzibu, number plate 55. Yatuviirako information yakwata ne bano akabondo kano akaabano 8, then ne bano abalala 13 abasuubuzi abadduka. So omuntu avaayo ne information eyenkanidde awo ate gwe mukutte nga mulaga nti y'omu ku babbi. So ekyo tukibalekera bo bawumbewumbe okunoonyereza kwabwe, naye nga information gye yatuwa yali ya mugaso nnyo nnyo.